kakati yeye nyini principle ate nga si muyimbi nakinku yererula takubye endongo ne bakuba sebagulanyi oyo muyimbi yakuba nalumansi yakuba labisa nyimba nyinyi nyazikubye takyetaaga kubira bulango sijja kyogera ekyo ssebo kakati yavaayo n'abutegeeza abayimbi banne abazze nga yatandika dde okuyimba yatandika nabo okuyimba n'abagamba nti abayimbi muteeberere mpa ebigambo by'omukulu yabyeyogerere na mukwano gwe ka message first of all a message yebaza ba artists banange I hold you in very high regard my fellow artists muli bakabinyo mwe ba artists njagala obajjukiza abamiziki bannange ne bannakatemba bannange ne bawandisi bannange mwenna ba creatives muli ba muwendo nnyo era bana basajja abafuba nnyo okubanyalisa babalage nti temuli bakabinga bwe mulowooza baboyi muli ba kitalo n'okusinga bwe mulowooza omusajja gwe bayita Fire Lutaya yagaana okolera dictator Fire Lutaya yalina mukwano gwe nga batambula babiri baali bamuyita Jessica Sirivu Jessica Sirivu yayimbiranga mu Crane Band eyafuuka Afrigo Band Jessica Sirivu Amini yegomba demuwe na mukyala we bebimu so Amini bwe yegomba mukyala wa Jessica Sirivu n'alagira Jessica Sirivu bamutte era Jessica Sirivu bamutta ng'atiisatiisa bano abayimbi bonna bayimbe nga bawaana ye Fire Lutaya n'asikamu nete yafa era paka katucha holding in very high regard of course banji babakakanya banji ne basirika busirisi ate abalala ne batandika kuyimba nga bawaana na kyemalira banji kwaba abayimbi abayimba nga bawaana Amini abamu basanga mu diaspora kubanga bagenda naye mukimanyi nti waliwo bamiziki bannaffe nga ffe nga bamiziki bannaabwe tetubalinaako buzibu naye nga Museveni afulumyemu bagenda naye nga ffe tubaaga tetubalinaako buzibu okay tetubaagala nnyo naye nga tetubalinaako buzibu naye nga Museveni n'afuluma bannayuganda bagamba gwe obadde okozesebwa gwe obadde okozesebwa gwe obadde okozesebwa nga bagenda naye mbagamba bulijjo nti enswera ensirusiru yeyo enswera ewerekera omulambo paka mu ntaana gwe nga artist kikugasa ki okwata bilioni 30 eddwaliro ng'erya Kiruddu terimalaawo bilioni 30 kwegamba mu bufunze mwe bakutte eddwaliro ly'abantu ne bali bawa ne mulirya lwaki kubanga babatya okay bwe mba mu mazo zirya ate temudongowala bwe mba mu mazo zirya mwogere ekituufu kuba ekituufu kyekijja bakipinga nga muli safe gwe artist yonna gy'oli ekituufu kyekijja okuwa social security kale ebyo nno byebyo sigera bizzaako wadde engalo wadde omukono byebyo atabitegedde agenda mu katabo kakati awo nga tuvuddewo